Nange mwena abantu abali abawala abavubuka n'abaana bato ensi eno nzibu. Obulamu buzibu tewali kyangu. Obugagga buzibu n'obwavu buzibu. Okuwangala buzibu, okuwangala kuzibu n'okufaama kuzibu. Buli kintu kyonna kye tulina kizibu. Lumu nagenda nga njagala okugula emmotoka. Nagenda mu Bondi. Nenengera kavitizi nembuza kammeka ako banga 22. Nali manyi kalinga ka milioni 6 nkatwala. Mama olw'obutono. Olw'obutono. Tuba ne bolanga ne okaba kavitizi ku kkubo motoka eba y'amaanyi. Yaba y'amaanyi. Ebere motoka kingono gyavuga eba y'amaanyi. So n'okubeera taata kiba ky'amaanyi, okubeera mama ky'amaanyi. So bataata nga tukuze onakulaba nga tukuze ebbanga lya bataata mubeere bataata. Bw'oba tolina muntu gw'otaata ojja kubulwa akutaata ng'okaddiye. Obutazaala obutasoma bukuluma okuze. Obutazaala bukuluma okaddiye. Nati father waliwo abantu ababeera nga taata nga si ya muzadde nga si wa muntu mbwe. Yes, kakati bano abatali ba muntu mbwe nabo tubeetaaga naye omusaayi guno gulondoola. Era ku bantu 100 ensi beeyambi bantu nga 2 baddayo okujjukira ababayamba. Omusaayi gulondoola omuntu yenna olumala okumuyamba ate nekirala nkizudde buli mwana yenna alina fenafena bava mu maka amaavu. Buli omu ayagala kutaasa beewaabwe. I know. Omwana akulira mu mbeera ng'alengera kitaawe ali omu ne mama we ali omu bali mwenda. Kati bw'afuna gwe yeesibako n'amusika omukono akunywereza n'agamba nnyambeeka bizibu kuba buli omu ayagala kusakira beeka. Kituufu. Era kati ogenda kulaba n'oyamba naye ojja kulanga ne b'oyambeeka baali beeyamba. Nali ngamba luli abantu nti nno buli muntu gw'olaba naffe lusi bwe mwegomba buli omu abaddeko mu mbeera embize mulimu. Kituufu. Naye zino embeera embize akututraininga kututendeka tubeere bagumu. So mwenna mbasaba temuyita myaka gyammwe nga mukyalina amaanyi kubanga tolina muntu gw'otaata tolina gw'owulira. Mwenna abali mu myaka 4 mwenna abayingira 4 abali mu late 30s kati mwenna abasajja abavubuka abali mu late 30s kati muntunuulire mwenna abali mu myaka gyange nga mutandise okulingiza mu myaka 4 nga tolina baana bali mu secondary school oba bali mu primary, you are in danger. Ate batya you are in danger kugamba mu myaka 4 38 35 36 42 mulina kuba mulina abaana nga bali mu primary oba early secondary. Okay. Balina kuba mu myaka 4 ng'olina abaana bali mu primary oba mu nursery oba bali mu nursery ogenda okuweza wanigenza okukoona 50 something abaana bo bandi badde nga abasembayo batandika primary. Lwaki? Welcome to yet another edition of Share with RKB. So that vitambula bulungi na jemusizo kubanga mutulaba nga butugala guno omwezi gw'abataata. Tasobola guggalawo nga twogeddeko ne father waffe owa channel eno father Chiibi. Nsanyusa okubeerako naawe father Chiibi. Kale nnyabo nange nsanyusa okubalaba mwebale kulaba RKB YouTube channel ey'omukyalo no Ruth Kalibala. Kirungi nnyo okuwulira n'okulaba n'okuyiga n'ogenda mu maaso kubanga si kirungi kugenda mu maaso mu bulamu nga totegeera bintu bimu. Olina kubanga otegeera ebintu ebimu gamba n'osobola okuba nti osobola okukola decisions entuufu. So buli muntu yenna kyagamba kiwulirize bwe kibeeramu amagezi kitwale. Bw'oba okimanyi yongera okimanyi. Bw'oba nga tebikugasa ng'obireka wali. Naye ng'okuwuliriza omuntu agamba oba alina kyayogera kikulu nnyo twongere okukula mu kumanya kubanga ebintu by'ofuna biva mu kumanyako. Bw'obanga tomanyi n'ebyofuna bibeera bitono. Kituufu. Yes. Omwezi guno gw'abataata era nga tuguwuufika father tusobola guvaamu nga twogeddeko naawe kuba engeri gy'ososowazamu baami naddala abasajja nti amaanyi gaabwe gaabavaawo kati ate abakazi ffe tugambadde. Omusajja dda atya mu ntebe ye. Yes, ekisooka to be born male is a design. But to become a man is a choice. Okay. So a father must be a man. Yes. Must be a man, not a male. A male. To be born female is a design by God. Okay. But to be a woman
That's a choice. What? A choice to be a woman. Father. Kwegamba okutondebwa nga oli kitonde kisajja ekyo Katonda yakikola. Ogenda okuzaalibwa nga oli kitonde kisajja, ogenda okuzaalibwa nga oli muwala. Naye kati okufuuka omukazi, okufuuka omusajja ensinga bwetegeera, ekyo kiva mu ggwe kwevaamu n'ogamba nti kanfuuka omusajja ddala. Okupima obusajja bw'omusajja si bungi bwa birevu kubulina oba si kukula nti owaaya alina emyaka 6 kati oyo musajja. Ebintu by'okoze bye bikuyisa omusajja. Ate buli muntu yenna kyangu nnyo okufunisa omukazi olubuto, naye okwevaamu n'olabirira olubuto n'otaatalinga omwana gw'oba otaatalinze, ekyo nakyo kati kikufuula omusajja. So mu bulamu bw'ensi eno omuntu yenna nga ekitonde kisajja wandibadde ofuukako taata w'omwana n'otabeera muzaazi buzaazi. Manyi waliwo omuzadde n'omuzaazi. Omuzaazi yaliwa? Omuzaazi abeera ng'enkoko empanga. Olumala okuyamba enkoko enseera okubiika amagi, ebiddako tomanya. Bagobeza. Onoonya mulala ayitawo. Ate obeera muzaazi. Kwegamba abazaazi babeera ng'enkoko empanga. Nti yo enkoko olumala okubiika ebiddako byonna oba alidde oba talidde byayitamu byonna n'amasimu ogajjako n'oddamu kumuwuliza luvannyuma nga bino naye biyitamu dda ng'omwana amaze n'okukula. Kati ebbanga ly'omunsi lyemmala ku nsi ng'omuntu yenna ekitonde wandibadde ofuukako taata w'omuntu, wandibadde ofuukako maama w'omuntu, kubanga okubeera taata ofuna abantu benyumirizaamu. Bino n'ebintu by'ensi biggwawo tebyebeereka, ssente bugagga tubireka kuno, naye tebyogera. Tewali kizimbe kikuwerekera mu ddwaliro, tewali kizimbe kikuwerekera mu kyaki nga bakusabira, tewali kizimbe kikuwerekera ng'ogenda okukolebwa operation, naye omwana wo akuwerekera. Kati taata yaani? Taata ye muntu atwala obuvunaanyizibwa okuva ku muwala agambye nti ndi lubuto, oba ebintu bya oba mwali mu biteeseteese, oba nga tebyabateekateeka, oba nga mwali mu bbaala, oba mwali mu ttale, oba mwali mutamidde, oba mwali kibakubye munywedde enjaga, kasitabeera nti olubuto lwalwambe papa naga nti olubuto nalufuna nga lulwo. Lwabaga problem eriwo ennaku zino n'abawala kanaku zino muli bakambwe n'abakyala abakulu nti ofuna olubuto nga tomanyi musajja ku olwo nnaku wala abasajja bana naku zino abataano tusanebowa ekirabo engule nti olunaku lumu walaba abasajja bana n'ofuna olubuto obanga mu nnaku ez'essatu walufunirira nga toli sure walaba abasajja 14 mu wiiki mu nnaku ez'essatu. Kati nga tosobola kumanya Kabaalu, Sentamu, Lutwama, Kabogoza, Kateregga kibi kwabaani nokola kanemu kanabiri. Ate nga n'omusajja agenda okutuuka ng'alaba era wajjidde gy'oli si gamba abalabalamu nga kyandibanga tasookedde ku ggwe mu myezi egyo 6 agenda okulaba kyaka ng'obadde osamba omupiira mukambwe nnyo omwaka mulamba naye n'abuusabuusa nti mmala kulabako nenkola ki nenzikiriza naye nga ebituufu byandibadde nti nno omuntu akubidde essimu omwekakasa nti wo n'agamba nti ndi lubuto okuva egundi yennyini. Kale ng'omusajja nga tokirinze sooka weekyange mwawo ate yomba mwawo, yomba bibyo, ojjako ssimu yomba bibyo, wegalya mu kisenge weekuba empi kuba ebisenge omanyi naye ogamba owaayi kantwala obuvunaanyizibwa olabirira omukyalo oyo okuva wafunye olubuto bw'omukyekingako bw'obeera naye omwana atandika okukuzibwa nga wakati wa butikiti batugamba obutikitiki oba 6 oba dakiika 6 zygote etandika okussa omutima gwa zygote mu butikitiki oba dakiika 6 oba butikitiki 6 akajja katandika okukuba omutima guba gumaze okutondebwa. Omutima gwe gusooka okutondebwa zygote nti no when the male and the female amagi g'omusajja n'omukazi kasita gamala okuconnectinga bwe kati akajja katandika okukuba bwe kati oluvannyuma lw'obutikitiki 6 oba dakiika 6 kyetegeeza aba afuuse muntu nti ne bw'olugyamu obeera osse muntu. Kati wegamba awo wennyini mu lunaku lumu mu ddakiika eyo otandika okutwala obuvunaanyizibwa omwana n'atandika okukuzibwa mu lubuto. Father nakyo ogambye wali nti no kasita okugamba nga teweetegese soka wecyange kubanga anti kati sometimes osanga omwana omuwala mugenze mwenna ku biiki mwekyanze munywedde omwenge mutamidde naddala abatayire babuvunaanyizibwa kati then mukoze bye mukoze kati then bivuddemu
olubuto kati oli omwana abeera mwemuba mwakoze ensobi naye omwana watazaliddwa mu nsobi ffe buli lubuto lwonna olutonnya mu lubuto lw'omuwala kiba kirabe ekivuddewo Katonda oba muzaali oba mulufuniddewa ebyo byammwe naye kasita ffe kereziya tugamba oba eddiini egamba nti nno kasita omwana gati nafunye olubuto awo wennyini tandikirawo okutwala obuvunaanyizibwa mulabirire olubuto omanyi omwana byonna ebimubeerako personality musanyufu munyiivu mukambwe ensi abajojo by'ensi batandika buto nga mama w'abaana atulugunyizibwa talya akubwa akola kika nayita mu mbeera bino byonna ne byafekitinga omwana ng'akula so taata omutuufu omuwala olukubira nti waayi nafunye olubuto awo wennyini bw'obanga wali nga kugamba wamusanga busanzi nga bali tokisuubira wekyangemu kye weekyanze naye anti kakati labayo anti kakati oli naye mubeera nga mwavuddeko mwavuddeko mwenda muli byammwe mwatamidde mwanyodde ebyo ebyo kati kugamba kati awo osobola ng'omusajja osobola okuba nga tokirinze weekyange kyange mbye weekyanze kyanze awo kati then enkeera ogamba waayi taking responsibility kati obwataata butandika ku ddakiika omwana bwafuna olubuto n'obwamaama butandika mu ddakiika mwana bwafuna olubuto wandigenza okumala emyezi 9 ng'ofunye training emala emyezi 9 eringa nassale sukulu omanya eringa nga nassale bed ekibala gye kiyigira embeera y'ensi kigenda okugenda wali nga kigumu kati emyezi 9 bwegiri okutendekamu gwakyali amacha wali okutendeka gye emyezi 9 omwala nga alina olubuto gye emyezi gy'okutendeka ani akutendeka ensi yakutendeka etendeka gwe taata n'omwana oli ali munda yakutendeka bwagamba nasuze bubi twala mu ddwaliro bwagamba munnange saagala kulya njagala nkejje zigule bane njagala akabakuli k'ettaka ly'ekiswa mu Kampala tekaliiko vuga genda Rakai funayo nsawo leeta ogambe kati awo w'omalirako emyezi 9 ng'omuwala oyize n'omwana ye n'abatawaanya bulala n'ogamba njagala butula njagala mukene njagala bino njagala bino nyakulira ku toilet ate nga saagala ya sink saagala neyagundi njagala ya kinnya awo ng'ovuga mugenda mu byalo bino eby'omu Kampala ng'otuuka wali etoyi ng'aliira awo ate oyinza okutuukawo nga takyayagala njagala kulira mu hoteri ng'ogivuga anyway tugamba nti obuvunaanyizibwa butandikira ku mwana bwafuna olubuto n'otwalira ddala paka waazaala omwana omanyi nabagambako edda ku mukutu guno nti nno omusajja otondebwa ng'oli w'amaanyi okusinga omukazi kituufu g'amaanyi g'omukazi gali nnyo mu bwongo bwe okusinga ate gwe omusajja naye mu bya physical mwami olina amaanyi okusinga omusajja so omukazi ekyawula omukazi ku musajja omusajja tumuyita maani omukazi woman kino ekigambo wu ku maani tuba tugamba is a man who has a womb so wu is a womb man ayinamu obwa man naye nga tebwemalirira tebwemalirira kano akamaani tekemalirira kaliko wumbu kati kano ka wu oba yaba yeetisse kinene nye ekimulemesa okwakitinga ng'omusajja fule ate omusajja ye nga talina yawewuka kiye talina okiraba era kugamba ne mu Bible omukazi bamutonda luvannyuma lw'okutonda omusajja bakutondera butondezi nga ng'etteeka nti omukazi yeetaaga okulabirira naye nga n'omukazi alabiririkika ate atya ali lubuto naye olina kuba ng'olabiririkika ate atya asesema yenyinyala alina bannange mwena abantu abali abawala abavubuka namu abaana bato ensi eno nzibu obulamu buzibu tewali kyangu obugagga buzibu n'obwavu buzibu okuwangala buzibu okuwangala kuzibu n'okufaama kuzibu buli kintu kyonna kye tulina kizibu lumu nagenda nga njagala okugula emmotoka nagenda mu bondi nenengera kavitizi nembuza kukammeka ako banga 22 nali manyi kalinga ka milioni 6 nkatwala mama olw'obutono tubane bolanga ne okaba kavitizi ku kubo motoka ebayamaanyi ebere motoka kingono gyavuga ebayamaanyi so n'okubeera taata kiba kyamaanyi okubeera mama kyamaanyi so bataata nga tukuze onakulaba nga tukuze ebbanga ly'abataata mubeere bataata bw'oba tolina muntu gw'otaata ojja kubulwa akutaata ng'okaddiye obutazaala
obutasoma bukuluma okuze obutazaala bukuluma okaddiye nate father waliwo abantu ababeera nga taata nga si ya muzadde nga siwe wa muntumbwe. Yes, kakati bano abatali ba muntumbwe nabo tubeetaaga naye omusaayi guno gulondoola era ku bantu 100 ensi beeyambi bantu nga 2 baddayo okujjukira ababayamba. Omusaayi gulondoola omuntu yenna olumala okumuyamba ate nekirala nkizudde buli mwana yenna alina ffenaffe bava mu maka amaavu buli omu ayagala kutaasa beewaabwe. Omwana akulira mu mbeera nga alengera kitaawe ali omu ne mama we ali omu bali 9 kati bw'afuna gwe yeesibako n'amusika omukono akunywereza n'agamba nnyambe eka bizibu kuba buli omu ayagala kusakira beeka. Kituufu. Era kati ogenda kukola n'oyamba naye ojja kulanga ne b'oyamba eka baali beeyamba. Nali ngamba luli abantu nti nno buli muntu gw'olaba naffe lusi bwe mwegomba buli omu abaddeko mu mbeera embi ze mulimu. Kituufu. Naye zino embeera embi za kututraininga kututendeka tubeere bagumu. So mwenna mbasaba temuyita mu myaka gyammwe nga mukyalina amaanyi kubanga tolina muntu gw'otaata tolina gw'owulira. Mwenna abali mu myaka 4 mwenna abayingira 4 abali mu late 30s kati mwenna abasajja abavubuka abali mu late 30s kati muntunuulire mwenna abali mu myaka gyange nga mutandise okulingiza mu myaka 4 nga tolina baana bali mu secondary school oba bali mu primary, you are in danger. Ate batya you are in danger kugamba mu myaka 4 38 35 36 42 mwina kuba mwina abaana nga bali mu primary oba early secondary. Balina kuba mu myaka 4 ng'olina abaana bali mu primary oba mu nursery bali mu nursery ogenda okuweza wanigenza okona 50 something abaana bo bandi baddenga abasembayo batandika primary. Lwaki oyina ensi yakubala tewali budde bwakwonoona. Ekyo kyobaze kitegedde father lwaki okibaze bwo anti kati omuntu omusajja nenna wowereza emyaka 25 oba otandise okusajjakula. Kituufu. 25 26 27 28 olina kubanga olina omuwala gw'olaba. Abawala mwenna bamyaka 24 bali olina omulenzi gw'olaba oba akulaba kugamba mutandika okupracticinga ebintu ebyo. Naye ennaku zino abantu ensi yonoonese abantu bantu bakozesa nnyo artificial methods okwewala okuzaala. Naye buli excuse ejja kufuuka liguleta enkya byonna byemwepena bijja beepena enkya buli mukisa gweweepena oguli mu kubonabona gujja kwepena enkya ojja gunonya nga togulaba. Kankubuulire ensi erina etteeka limu erigitwala mu maaso okolanga kituufu. Totunuuliranga byankya totunuulira byankya kola kituufu. Abaana kati tuzaala bwe tusobola. Tosobola kumanya ky'osobola. Tosobola kumanya ky'osobola. Obusobozi tetubipimira ku myaka oba musiwa. Obusobozi buli bya Katonda. Mukama yamanyi naye buli wakulengera ng'otoba mu kutoba kw'okwo ateekawo emikisa okuyamba. Kankubuulira abafuna emikisa be balina ke bagatta ku nsi. Bw'obanga tolina ky'ogatta ku nsi ensi tekuwa mikisa gyayo. Okufuuka bilioneya biliyoni erina kumala kuyita mu ngalo. Ekitanaba kuyitamu tekinywerera wuwo. Tuli miwaatwa gya mikisa bino byogamba nzaala bensobola. Tosobola kumanya baana b'osobola. Tosobola kumanya ky'onaabeera myaka 2. Osobola kukola bukozi planning. N'ogamba kankole kino nene byo planning nga toli sure bameka bana abagagga abafudde. Dr. Spire yafudde. Abadde muvubuka muto amalwaliro ayina amalwaliro mangi kyemanyi kati ayina n'abaana bato. Naye kati yagenze yakeera ku makyanga manyi nti anaafa. Tomanye kati gwokolako planning mukolanga kituufu. Doing what's right is what can give you a blessing on this planet earth. Kati oba oli myaka egizaala tokozesa pills tokozesa kyona toli mu father toli munaddiini toli tewali kikugaana kuzaala baana. Olina omusajja musula mwenna ate father tannakuba mpeta ate nga musula mwenna oli mbeerera toli mbeerera. Kati omuntu oba omulina mutandika kuzaala baana ate father nze sirina mulimo nfune emitwalo 3 ebyo bireke gwefuna abaana banali ekiriwo banasula mu ddiiro munasharinga ruumu emu. Abasikwe kuva abaana batandika okutigomya ekyalo. Buli mwana ena atigomya ekyalo tiyayita mu mikono mituufu. Omwana wo nenneeyisa ye ekuwa samale y'abazadde we bafaanana. Buli mwana ena nga wafuuka feriya tebaakuwa budde.
gye wakulira wali waliyo ebituli empewo yakuyitamu walina kulya mu bbugumu n'empewo yakuyitamu olaba n'omwana azaalibwa ng'aliko embeera wabeerawo ensonga ezaaliwo n'ajja bw'atyo kale n'abaana bonna buli atukomye ensi temunenya nnyo baana munenye gye bava anti bataata basuuliridde kinakugambye ekintu bavudde mu ntebe yaabwe anti kaakati kankubuulire buli muntu anoonya mutuufu bani abatuufu ani abaana baleero bani abatuufu ani mutuufu abaana abato bonna abaana bato bamu boononefu mwana atandika okwononeka ku myaka 14 ng'embeerera baagitwala ku myaka 14 eyo nona omusanga ku myaka 3 sebo ng'oyo mukulu munno mu nsonga z'obuseegu nga mukulu muno mu nsonga z'obuseegu mwana mwononefu ku myaka wawereza emyaka egyo 28 abasajja singa babapanga wali beyaka ebaka nabo otomera ekisenge bebaana bakulidde mu muzigo kati omwana agenda kulaba omwana omutandikawo n'engeri gy'anyumyamu bw'alaba ensonga azimanyi nnyo ensonga nga azitegeera nnyo ez'ebintu ebyo byonna ng'abimanyi nnyo wewala otya olubuto okola otya ogati ogatta katunkuma n'ogattamu kamulali n'ogattamu ebinzaali biya 2 n'ekawusi luvaamu ebyaddala n'abigamba byonna kati bannange sirina muntu gwensalira musango muntu alina ensonga lwaki asuula obuvunaanyizibwa abasajja balina ensonga lwaki basuula obuvunaanyizibwa naye nga n'okwadde olina ensonga zo ensi tegenda kuwuliriza nsonga zo kusaasira anyway nze kitange anzaala Agustino Kateregga gyali ne maama wange Tereza Nabayunga gyali bazadde baffe abo ffe waka twakulirawo 15 yes from the same family yes same family wow yes 15 ne tukulirawo kati 15 family eyo era nga tuli ekiriwo ate nga baatugaana okulya mu balirwana bakuzanga kulyanga tokirizibwa kulyanga oba mulidde bijanjaalo okuva ku mande paka mande bye mulina okulya omuzadde tolina kuwuliriza nnyo mwana wo tolina muwuliriza nnyo ensi yalabye ekyo oyo mwana nanti fata kati olaba luli bamama babeeranga waka olaga waka leko mawa wano oleka amateeka waka n'ogamba ngenda ku ssaawa zino 2 mugenda kukola kino ssaawa 4 mugenda kukola kino 5 ku 6 kulaba TV 1 hour after lunch kola kino gundi kola kino kwamwe kola kino ngenda okudda saa 12 ebintu bino accountability nga mwabikoze bwesanga timwabikoze olutalo musango nenga jika tata Kateregga alinga present tata waffe yaddanga weekend tubeera ne mama kuva mande paka lwakutaano ate ng'olumu emikolo gimukwatira ku ddwaliro yali mukulu w'eddwaliro tata nga musawo kati nga olumu ku weekend nga mikolo gimukwatirayo mama n'amala weeks 2 nga talabye ku taata waffe discipline yagikolanga tambala abaana abajja n'obuseeku njagala omusajja buli kaseera ebintu bya marriage biwanvumu so mbasaba bataata baffe abasajja mwenna abali kuno ku mukutu bannange mufune abantu be mutaata nammwe abawala wofunye omusajja akulina mu interest laga interest naye kubanga olina abantu olina kale abasajja bangi boolaba naye tewali alaga olabye omuntu akulina mu interest laga interest father baagala tukebera bukebezi bamale badduke kakati ekyo nakyo kisalira amagezi nga gwe wokuze atya mutunuulire olabe ozanosa omutegeera otya mulina kuba bagezigezi kalaba ng'obwana b'omusota sente tolya tosabiriza nnyo omuntu gw'oteekakaza naye ogenza kutatemu sente zo ogenza akuwadde endala omukabira ebizibu byewammwe alo maama mulwadde akuweerezaayo 2 ngende naladde n'akuweereza naye nga oli shuwa toli shuwa ogamba omuntu yena tonaba mwetegereza tolya nnyo sente ze bwegenda out ng'olinamu akakuzaayo ekyo kikulu otambulira awo naye kati abantu bagatukebera bukebezi omuntu ogamba bakukebera omulidde sente ze waakamulya nnyingi ddala agulidde engoye akugulidde smartphone akoze ki byonna abadde abikuwa n'ogamba ayagala kunkebera bukebezi wiiki emu ayagala kundaba naye kati wiiki emu eyo sente z'omuggyeko nnyingi naye mulage nti wawenza ebintu byendiko birala naye nebwe kati kankubuulire abawala bangi abasajja bangi yes abasajja bangi abawala bangi naye waliwo amaanyi g'ensi aganoonya mwabo abasajja baani abagwanira obufumbo mwabo abawala baani abanagwanira obufumbo mwena abanaatuuka emyaka egy'obukulu ng'ana abawala nga towali akuwasizza manya ensi teyakulabamu mulamo gwa bufumbo
myaka yakulabamu possibility yakubeera single so nyumirwa obwa single bwo paka bukadde kataza nabadde ngamba n'abaana abawala bwoweza emyaka nga 3 mwegi mwetano ng'ogenda waggulu kyusa focus bino byasinga ne searching I'm looking for a man bisazeemu otyo biteeke mu kasero tani ngakola sente ezaki mu myaka emivubuka twetaaga ebintu bina enso weetaagamu okujja mu education okusoma oba ofunye omukisa somako oba biganye tonenya muntu n'omu tandikira woli mukama ajja kuweerawo omukisa bene ekyokubiri tulina okufunamu omubeezi omubeezi omusajja oba omukazi oba obuvunaanyizibwa oluusi bya try and error kabaalu omugezaako n'alema naye ng'omuzaddemu omu butandi otambula n'omwana wo ogenda n'ogwa ku mudogolo n'akulaga laavu nkambwe nnyo myaka ebiri n'akusuulawo naye ng'omuzaddemu babiri tambula abosi basatu bwezunga nabo twalira jjajjaawo kola then ogenda kulaba ng'ofuna gundi okolanga kituufu oli akoze ensobi gwe tokola nsobi ku lulwe omusajja akusuddewo toba n'abaana bo tomunoonya nnyo tomulemerako nnyo gwe muleke ebyo byakoze katonda ye anaamuwa mukama anaamuwa kyagwanidde naawe okubonaabonaaku kuno kwokoze mukama anaakuwamu omukisa gwe gamba paka woonaatuuka ku kituufu gwe okolanga kituufu omusajja afunisiza olubuto tolugyamu kola kituufu luzaale mafaatha ndi mu ssomero va mu ssomero tule waka zaala omwana kyekituufu maladda mu ssomero kyekituufu gwe obe naakusaidi ya kituufu enewe kati tugambe education funayo byosomye omalirize okusoma then ekiddako omubeezi omwami omukyala n'empeta eri omwo empeta abasajja beepena empeta empeta eyo naye oba tesobodde kujja then ezadde kyekyokusatu bino nna byabuvubuka ezadde ekyokuna ssente bino ebintu ebina education marriage children and money if you get out of your youthfulness without them you are in danger of being a beggar you are in danger of living a miserable life you are in danger of living a difficult old age. Yeah. You are in danger of becoming a case study of failure. You are in danger of being a warning to the younger generation. A warning to people who are coming towards your age group. You are in danger of being a problem to other people. Kanya basaba. Obwataata bulungi yabadde bagamba ate nga bagamba nsaka singa saali father singa nawasadda alibadde nfuna omuwala alina embavu obola obunafuna busandi embavu okuzaala abaana buli myaka ebiri ne bano abaana azadde omwana atambula ng'ente enkadde nedda abaana bazaala omwana akuza banafuna bakulidde ku bichips and chicken Chosen Becky omumanyi twagala abaana babadde bali ebimonde badde akusindikira abaana wali walabye father ogenda ogamba yesterday Chosen Becky simanyi bwafaanana bulungi muyimbi kakati awamma omwana akola kituufu naye simbera nkonia Chosen akola kituufu okay nze manyi munnange ebintu okutuuka ekituufu yafumbirwa kozi kweje emyaka azadde abaana be tubeere ku kituufu obeera ku kituufu nene bwe ngezaako kubagamba abantu balina bagamba bane father tubonabona naye nga oli omusajja enamugonga akubira abaana be bamubulako abaana bakubulako batya taata nammwe nno mwe nawe twagala balabula bataata oba tolina gwobeereddewo temutawaanya baana bammwe tokkirizibwa kukungula gy'otaasiga watuzaala watulekawo n'ogenda n'obungeetera eyo tugenda okusanga wagwa olubege ng'amba enkanyanya wakaddiwa tolina ssente oli mwavu twatubeere twagala tukubeererewo mubeererewo abaana oba mwagala bababeererewo nebino naye okumala okufuna sitooka n'onoonya abaana bo buli kaseera okuba misimu ku makya baana bange nedda n'ekirala enaye efuusenga trend mu Uganda wano abazadde mubalira ku baana ate nga temwababalirako kale omwana otuuka bw'ogenda okulaba sente ziganye naye wazimalira mu bakazi abalala wazimalira mu bwenzi wazimalira mu kunywa zonna sente wazinywa abaana tewabawa time naye ng'oyagala ng'okaddiwa bakuwe time let me tell you never it is automatic ensi tegenda kuwa mukisa gw'otagwanidde every day live to deserve big things. You must live to deserve big things. You can only deserve if you qualify. You must pass the exams. Olina okuyita ebigezo ebikuleeta ebikuyamba okuwangaala. You must deserve to live long. Obugagga you must deserve to be rich. To be rich you must deserve. Olina kuyita wakaluba okutuuka awagonda. Bw'oyita wagonda otuuka wakaluba. Kituufu. Abantu bonna abali tu comfortable mu myaka egy'obuvubuka
mugenda kubeera ne comfort mu myaka gy'obukadde kankubuulire omuntu ono myaka 5 bande biro wanibadde ng'olina abaana bangi bawerera famire ennyumba zimba yakayumba k'osobola amaanyi agasenga gonna gamalire ku kukola ebintu ebinagasa enkya wanibadde ng'olina ebitwala sente ze by'amagezi abaana bazitwala ennyumba bazitwala ogula amapoloti ozimba butaka mulimu buli kaseera nga buli kasente akajja olina kapulaningira lumu tujja kujja twogere ku sente njereere ojja kubitako lumungi ogere ku sente kubanga zisomyeko sente Father sinaziweza nnyo naye zisomyeko nsobola okufuna kye ngamba ku sente ku bugagga n'ebirala kanya kusaba mwe namwe n'abasajja abavubuka mwe namwe n'abali wano ba myaka 3 tubalaba mukula myaka 3 olina mukazi duli yakwata kikolenda ziri mu bidirido ebyabasajja ebyabakazi ebinene mubeereeyo mwefula abali single and happy but you are not single you are married to yourself you are married to you and you having your kidirido there. I want to ask you, dear friends, as a priest, I encourage you to be very, very serious. Be very serious. Be very alert. Grow. Many people have academic papers, but inside there are empty. Academic papers, but inside they're empty. You have first class degree, but the head is empty. No common sense, no knowledge. You don't know what to do. So now, olina kwetegerawa abaana abali mu kibuga omusajja abuze mu Kampala bakuzaala Kasese dake Kasese omwami wanze okaliyo omuvubuka oziziti myaka 35 nti omukazi akubuze mu Uganda abawala abangi nze nenda lambula amasabo nga ngena kufuuka father matu agalambula okola research nafukerezia yatutuma naye natuuka era nga abakazi bangi mu sabo bakazi bangi ne mu Kereziya bakazi bangi mu makanisa ne bosumulule sale basingo kaaba musale yokusumululwa bonna abakazi abo n'ogamba oli mu Kampala ogenda mu myaka 35 toyina mukazi tusaana kubanoonya ku byalo naye mu bibuga tubakwate tufune tubaggalira nga misaawe Nambooli tulete abaana batu abawala bage buli omu afunemu alondemu bwe bakulonda towakana sayini nga ndagaano nti nja mutwala faaza tubawo omukisa mugende munaliga obufumbo bane basaba mukole nnyo n'amaanyi emyaka gy'obukadde gwe nga tiwakuza baana kati okyesobola n'abaana baboggolera neerinda nga tokyalaba emibiri gino gikaddiwa sipiidi kati weweemu 2 kati ozuuka 11 naye oluddako ojja kwebaka nga 2 ozuuka 5 ate mu mputtu manyiwogepe bajja kuyita mundeke nze nkyebase naakebaka naye nga basisaabu eki bw'ogenda okula omanye obulamu bubeera nga olususu lw'omukadde olusika ku makya luddaka nga buli kimu kyonna kyalunkulu kyabuzibu bannange olaba otuuka nga tokyasiba kufuuyisa kola biri byotegedde balina kukolera bukolezi banaye nga toliiko baana bo omwana wo nokaleko bwe toliko mwana wo bannaye gino emyaka egyokukola mulina okukola buli muntu yena ojja kutula ku levo ya baaka tusenda kampani ejja kwegaana institution ejja kwegaana office ejja kwegaana emikono gijja kwegaana odde kusenda bwe tugenda tukula tuddira baana baffe n'omufu asigala mu babe bonna bewanywanga nabo beerabiranga ofudde abaana bokka bebayita faaza mujje ku ntaana ya mama waffe mujje musabireko ne tujja musabira kubanga ne tusabirako nga faaza baana we batuyise abaana bano bakulu nnyo namwe nabazadde abaana 2 abaana bekyanga mulengera ensente omuntu azaala abaana 2 omu n'amufaako mulala n'agwa eddalu naye nga sente zamuzirina ku bizibu ebiri wano mu Uganda ebizibu bingi nnyo leero bwe tugenda okutabukira emitwe egenda kubaya waggulu myaka awo nga 6 zaala abaana abawerako zaala abaana abawera kwangi bakulize wooli awo wooli enensi ebintu bisoboka temunengera ebizimbe naye nga Bayibuli eyogera ki ku mwana atafudde ku bazadde be omwana atafudde ku bazadde be Bayibuli eyina ebigambo byeyogera ebikambula kuba obunyiriri mbwerabidde naye batugamba yamba kitaabwo mu myaka gy'obukadde bwe osobole okufuna ekitiibwa naye osobole okuwangaala benne maama wo osobole okuwangaala lwakuba ebigambo nebituufu mbwerabidde naye kyensobola okwotenga ge mateeka 10 ge tulina mu kitabo kya Malamaga Exodus nga batugamba otyanga kitaawo ne nnyoko otyanga omuzadde ono olina kumutya nnyo mu ngeri eri reverential paka ne bwafa naye bamutadde olina ogera n'ofukamira obufukamizi otyanga kitaawo ne nnyoko gamba olina kumu approachinga mu kutya kuno respect oba respect mugiramu kafiya akatonotono ne respect omutya olwaki kyali
nti gyanzaalira saali naye n'aŋŋunjula n'wabanga alinga atali mu magezi oba tiyasoma oyo yabeera otyangashamu nnyo kiba kitegeeza nembukadde olina omulabirira paka naye nga ebitabo ebitukuvu bitugamba bulungi nnyo okulabirira bakadde baffe naye yamba batugamba yamba naye okuyamba bayibuli kwetugamba tebatugamba nti n'abazadde mudipendinge ku baana bayibuli tekutuma kweswaza mu maaso g'abaana bo n'ofuuka ekyenera abaana bafuukira ekizibu kati gasinga nkubuuza abazadde bo ku myaka w'otuuse buli mwezi bawa omusaala tosobola nawe olina ebizibu byo abaana omwami amaka olina ezzadde naye abazadde nebabeera balamu abaana batono nnyo mu Uganda muno abakwata omusaala ne baguwa abakadde baabwe so olina kukola bibiri that's why mu bbanga ly'obuvubuka tulina kukola nnyo kubanga okola bibiri weetegekera ate ng'olina n'ogw'abaana kitegeeza olina kukola nnyo olina kukola many things that make you deserve a blessing emikisa mu nsi mwegiri sente buli wamu waliwo sente kituufu buli wamu waliwo sente mu byalo waliyo sente mu bibuga waliwo sente abantu bagenda bagamba tugende mu Amerika wali sente tugende Abu Dhabi wali sente na wano waliwo sente naye Warren yagamba nakubadde musajja ali atheist naye yagamba nti obugagga buva mu mutwe thinking how to get money so bannange notunda gyenvudde bitunda byakulwana nga tunaba kweteka ku kintu ky'amaanyi tosobola kumanya maanyi go osobola kumanya maanyi go nga wetade ku bintu eby'amaanyi nga wadde abaana 10 oba abaana 5 mu butene bujja kulaba nti Katonda asobola okukozesa okola eby'amaanyi oli yagamba you do not have to be yagamba you don't have to yagamba you don't have to be great to start but you must start to be great ogamba ogamba tolina kumala ate kufuuka w'amaanyi nnyo otandika olina kutandika n'ofuuka w'amaanyi kati buli kintu ensobo oyagala okuwa value adding weetere ku by'amaanyi ng'obeera wabuvunaanyizibwa mubeere babuvunaanyizibwa abakyala tukitutte ekyobuvunaanyizibwa yes newe ogenda mu toilet nga tewali akulaba flashinga kituufu bw'otabeerawo mazzi kati tewali abakulaba naye yo Katonda kati ogenze wali mu banka bakuwadde sente zisobamu ezigadde zizeeyo ogenze mu bbaala wali ogenze mu gundi ku dduuka bambi akawala keerabidde kakuwadde nnyingi togenda mu kanisa kuwa bujulizi azaayo sente weewoze sente ndigonda sasula mangu kati ensi bwegenda okulaba ng'ogenda otikinga bokisi zaayo ng'ekuwa bw'ogenda otikinga ekuwa naye kuva mu ssomero ng'oli muyayaye obba emmere y'abanno nga wajja ogwa ebigezo by'essomero wabikoppakoppa dda ensi ekumanyi wagwa wayita ebigezo naye nga wabikoppa kugamba olina first class degree naye ng'obwongo bwo bulimu osana your senior forever maaso g'ensi you a graduate naye maaso g'ensi you have not yet graduated maaso ga Katonda so you deserve actually buli omu wooli weeyagaliza buli omu kyokola kyeweeyagaliza buli kyotayagala kiveemu weetege ku kyetu kyeweegomba wano wetuli ebifo bino by'amaanyi forest resort Rweza bino by'amaanyi naye ogamba babikola byuma basajja balina bwongo nga ffe waliwo omuntu yayimba oluyimba ati gwokutte gwobba naye mu nsi kyokutte kyobobba ngamba sikubba kiri ngamba okugurabinga okuvaabirya emikisa gamba gwe wonywezeza nywerezaawo ddala kyema kyeyali agamba yali agamba kirala kitegeeza kyeyali agamba naye nze ngamba in a positive way gwe kyokutte kyonna kyonna kinyweze positive stealing kigurabinge kinyweze kiremereko kigenda nakyo mu maaso tekula nga bisobose nga bikoze father nga tuwumbawumba yes abakyala kati osanga omukyala agamba nze maama nze taata eyo phrase ntuufu entuufu nze maama nze taata era ensi egenda okukulaba ng'obisobola ensi egenda okukulaba ng'ojja kusobola obwannamwandu omwami nemutwala so nga mufiiriddwa ebintu kaabako byokaabye tereera mu layini sobolenga nti nze maama nze taata omwami mba muwaddeyo taata omwana mba musinzi agenda mazima mba mutadde kwegamba mukama agenda okulenga tomwetaaga kuza baana bo ebintu byonna ebyafa n'abaafa ababaddukako mukama takyabeetaaga kuwa mukisa tandikira wooli toba n'ensi omukisa gye guli maaso eyo
gye guli maaso eyo. You must never give up. Let me tell you, when you choose paths that are hard, you will end up on a soft path, on soft ground, soft landing. Kambabuuza abantu abawangadde ku byalo abo mugende mbanoonyerezeeko. Abamu tebaasoma, abamu tebakolerako mirimu gy'amaanyi, naye weebali. Bagee buli yafuna empeta balina PhD. Baana bameka abalina PhD ne masters naye nga teri atwala. Bameka abaana abanyirivu naye nga teri atwala. Naye n'osanga omwana alina omwa kilo 2, amatama gali kilo 4, mumpinya alinga ntebe naye nga baamutwala even alina n'empeta. Embaliga gyalina singa embaliga nga yeeyo naye nga baamutwala dda. Avuga emmotoka naye basire queen balabika bulungi bamyufu n'emuzikiza naye nga teri atwala. Buli amugezaako yamuza baaka tusenda. Why? Bane njagala mwena kwasaba. Oba bakusuulidde abaana. Totya. Ye Katonda mu maanyi g'akulaba ky'oyitamu. Lwana waliwo enzigi buli luggi lwonna lwonna ensi lweggala Katonda aggulawo oluggi olujja. Munoonyanga enzigi enzigule mu bulamu bwammwe ne muteeka mu mmango okaaba enkya n'eggula and complaining all the time. You must focus on what's remaining. Focus on the debris in your life that's remaining. Focus on what's remaining. What's remaining? Begin from where you were, use what you have, do what you can, and never be satisfied. Amen. You must always go for more, go for the better, go for the best, and believe in your potential. Inside you, there is a lot of power to manage those problems, to manage those children, to live a single life. Omwami wonga yakufa, fine. Abasajja bakuzate bakuzire goma magota atanywera olifuna. Omusajja atakunoonya tomunoonya. Atakunoonya tomunoonya. Eyakublockinga tofuna simu ndala kumunoonya. Muleke. Kati ono omwana ye mukuze nti amunyonya ne kitaawo yansulawo. Atonyonyola byaki. Gwe kola yajja kiraba. Okay. Nti mama yatoba naffe. Dati waliwo n'abakyala akati basulira abaana abasajja. Kakati kakubulire buli muntu yenna byokola oli bisasulira. Sikolima. Naye buli byokola ojja bisasulira. Abaana b'osudde oli beetaaga maama. Muliba mulaba kaki bannyabo ne battebo. Abaana mubasudde. Weeyita wepankapanka n'obudiguli bwo maama n'akalimo ka gavumenti. Eno gavumenti ogiraba yeesigadde obeekwesiza abantu bangi baafa dda. Ate nga tebayamba na baziika. Njagala mwenna kubatsaba. Oli kululwo oli kaana kambaata. Kitaawo bawaali oli kaana kambaata. Mwerwaneko. Bino byokwefuulafuula n'okaabako oli kaseera kaabako byokaabye tandikira w'oli munywere. Buli muntu weeteekemu amaanyi. Era bujja kutya maama waakulekewo, kitaawo waakulekewo, bagano bakulekewo. Luli kyoluusi ng'oli wekka. Ng'oli wekka. Mulina okumenya dependence syndrome as early as you can. Break this dependence syndrome. That without my father, I can't exist. Yes. Without my mother, I can't exist. Without my husband, I can't exist. Oli yagamba, you can never get married. You can never get married to get wealth. Because nagamba ntino, wealth is never transmitted through sex. Wealth is not sexually transmitted. You must deserve everything that we have. But when you have sent, neither we have send is wow. So, gwe taata, gwe mama, nywera okaso kyali muto, okyali mwamanyi. Kirungi okaabe kati nembo kadole mekaba. Kirungi obonebone kati n'abaana lemekubonabona nkya. Oyo omusajja akusudde wali banoonya. Muyiga okufukamiza abasajja babasuulira abaana ng'olwana n'amaanyi kati. Buli single mother Mukama akulaba. Bible eyogera ku Katonda wa bannamwandu, ow'enfuuzi, oba mulekwa, Mukama tajja kukulekerera. Ensi ya Mukama n'ebigirimu. Buli ekigenda maaso wansi w'enjuba, he's monitoring it. He's seeing every action, every step, every decision. And he will bless you basing on your problems, your situation. Whenever you increase the surface area of your problems, even your prayer is going to make more sense. Amen. So mwana njagala bongera mama itokaaba ko byokaabye ate bannange omwabi oyandekawo kakati sina kye nsobola kola osobola kola bannange faaza abasajja banzadde ne bansuula wano. Yes, ensi ekulaba nti bakusuddewo. What are you doing with your problem? Exactly. You must either choose to be reactive or proactive. Don't be reactive to situations. Be proactive. Be active in that situation. Do something. Take a step. Mwami afudde twali tukadina tupangisa vaayo
dawodda wosobola n'abaana bonywera mu mbeera embi mukama ajja kuddirayo embeera embi adde mwakusitule mukama atujja mu ttaka n'atuteeka waggulu y'atujja waggulu n'atuzza wansi mukama yennyini yalina amaanyi agakujjaawo mu mbeera embi n'akwambusa yalina n'amaanyi agakujjayo n'akuzza wansi kyekyo lwaki abantu abamu ab'amaanyi baagwa kubanga bajja mu nsi ne beerabira nti ensi ya mukama lina wulira omu ku bakungu b'eggwanga ng'ageraageranya katonda ku trinita n'agamba katonda paatiri ye pulezidenti waffe katonda mwana ye mwana we mwoyo mutuukirivu be balonzi nga tatya nakutya kati nze ekijuno nabadde ntyo okulumba katonda bwe ntyo n'omugeraageranya yoga waayi katonda bwamponereza bwano nkola ntya ogamba osanga n'abantu ng'ebintu bye bakolanga tafa nayo byankya abaana bange benzadde osanga omutungo oli ng'alina abaana bato ddala naye ng'ebintu byakola ensi ejja banoonya agamba abaana baabuli bano baliwa babalabe basooke babeere ku nsi kuno nga buli omu abalengera babuti baabo eyali atubonyabonya nga yavaawo babagambe kati yavaawo kati musobola kukola ki babatulugunye babasibe babone emiwabu ng'abasadaamu njagala mwenna kubasaba bantu mmwe buli muntu yenna kaabako by'okaabye tuli kaana kambaata nange gye mbeera abazadde tebaliiyo banga bampigi Saabasumba yanga nampo buvunaanyizibwa nkole emirimu kati eyo gye ndi bwe nkola obubi ng'abunzijjako bwe mba sikoze bulungi ng'abutwala ye boss kugamba ng'abutwala bubwe ne maama ntati ye bali eri babeera eri Masaka eri wala eri sebali nange baganda bange buli omu kati ali waali bano bali eno buli omu be bakolera tubalinaako Luganda balina kweyisa bulungi basobola okufuna contract renewals naye abantu bangi bali makyaki eyo basaba emikisa. Let me tell you, prayer can never give you a blessing you don't deserve. Ne bw'osaba mu nnimi ne wonaabuukabuuka empale ejja kwabikira bwereere ojja kutuyanira bwereere ne bw'onaayita pasita oba father chief nenze ne kubasama katuuti esaala tegenda kukyusa mbeerayo nga tugwanidde emikisa emikisa gyagwanira emikisa gigenda eri baani eri abo bonna Yesu bayigirizaako ng'ali ku lusozi. Blessed are the poor in the spirit, blessed are the meek, blessed are the humble, blessed are the merciful. Abo the merciful, the humble, the poor in spirit, abalungi abo bokka bokka abo be bannannyini mikisa, abantu who are down to earth in life, charitable, wonderful, welcoming, flexible. Those are the people who deserve God's blessings. Fine. Sabira ku basajja abaganya okuwasa abakyala abazaddeko. Abasajja abaganya okuwasa ku bakazi abazaddeko kati nenga sina kubasabira. Buli muntu yenna nga wazaalako bw'ofuna akutwala muyise bulungi. Kubanga abamu abayamugezaako nga yamuwasaako nga yazaalako naye nga muzibumu. Kati naafuna naye nga naye muzibumu. Kati n'agamba siddamu kutwala muntu nga yazaalako. Kati buli muntu yenna obeera ambasada wa banno. Kati Saabasumba oba yampa bwana mukulu ku myaka gye nalina nali sinaweza myaka mingi. Kati nze mbeera ambasada w'abafaaza bonna abali myaka gyange singa nkola bulungi. Saabasumba ayinza okugamba nti olaba ono yakola bulungi naye bano katubawe bajja kukola. Kati naawe bw'obeera nnamwandu n'ofuna akutwala weeyise bulungi ng'okiikira bannamwandu bonna abalamu n'abalijja. Nti omusajja ono mukwate bulungi yalimiza ko nti obwaye ebikaze bye byazaala byamulembe birungi naye kati ogenze oli mukambwe wewe oli muzibu oyomba otegane ala mukulu okunozuka noganja kuvuma ku munana nga bucha kakato ja baine setekera sijja kubagenda soba nemwe n'abazajja naye abasiraamu ku ruhani yabalagira okuwasa nnamwandu kirungi nnyo maaso ga Allah. Kati ebintu bino bya kubasaba nawe nga nnamwa ensi eno mugitunuulire nga bwezze lunaku nga bwe lukedde lwe yambalaga nalwo nga bwe luzze wuliriza omutima gwo osalengawo ebituufu. Omuntu obeera ozadde abaana 5 baana 6 ekikunoonyesiza okufumbirwa kiki? Father nyinza okuba nzadde mangu nga nkyalimu ebiso. Okay ng'okyalimu kati omusajja Mukama alina ensonga lwaki amututte. Kati gwe sooka fonnaawo sooka osalewo ekituufu. Genda maaso ga Katonda saba gwe Mukama nkoleki. Kaboli ensi mugibale naye bw'ofunanga omukyala tetuwasa lwakuyamba. Twasa mbane kamuyambe muwase ruuzi. Olina kuwasa lwabigendererwa bituufu. Towasa kuyamba muntu
kankuyambe nkuwase muteke wange olina kuwasa kubanga omuntu adeservinga linalengera kantu ku social media omwali alemera mmotoka y'omuyindi bannange n'agamba nze njagala ono fuluma n'agaana olaga wajolaga n'agamba gy'olaga ntwala tafa nayo musajja oba mulwadde oba si mulwadde tugende bannange tafa nayo njagala ono abawala batuusaawo kitegeeza abavubuka bonna ab'emyaka gitabala mu future abantu mwena mumanye tuli born unlimited munda mufe tulinamu amaanyi mangi agakola ebyafaayo bintu bingi ebisoboka mu ggwe muleme kwesiba nnyo ku bantu nga tebanaba kujja mu bulamu bwammwe guti mwaliwo temwesiba nnyo ku bantu balina ebizibu byabwe bantu bazibu buli omu alina ebizibu bye ajja n'abyekweka n'agenda mu bbaala n'akuwa omwenge neeregalegaawo nze nja kusobola naye nga neekatooyi gye yeeyambisa yekyaliyo tanaba nazibayo tooyi ndala naye nga alina leegalega naawe mulengera muvubuka muto agamba alina sente nnyingi agenda kukuyamba ki mubeere bagezigezi n'ensi omukyala kakubuulire omuntu yenena a blessing will locate you. You will be located by a blessing if you deserve it. Blessings are moving every day. They are looking for people to locate. But before they come, they must be invited. You must attract them. Make yourself a garden of roses, a garden that can attract better blessings to your life. Never bakasero oyine mputu, oyine mbazuru, togambikako oli muyombi oli muvumi oli lunafu weba kolinga competing n'abafu njagaba sibangajaba kali naku ngajaba jekyo ngajaba bantu bangi n'abasajja kati oyina kuwasibwa nga tukyasoboka ngamba bali abasajja kati balina kuwasibwa batya kuwasibwa era bannanga abakyala mwena mukole nnyo emirembe ejja ku abavubuka bennengera no social media abatagala kukola mugenda kubawasa ofune ekipapula asayiningeko nti nkiriza ojja kumpitanga mami do you accept yes begin now mami then mugambe you'll be washing my clothes everything yes mami I will do osayininga you'll be coming back at home before 7 yes mami every day abena amateeko gamuwandikire ku simu yoze ebintu because omusajja bakutonda kukola byafaayo mukama yakutonda kusookotereza ensi omukazi alyoka akusangewo neno sanga atenga namwe abakuza mugwazi bakubakazi abakoze baba kulanga bukuza ate gweyagala okula kali bannaye bwe nayogera no nja kuzibya obudde naye njagala mwena kubasaba bane mukolere lwina linkebera ku listi y'abantu abagagga nenzula mukama talina formula mugagga waza abantu otya nakebera abantu 20 abantu bonna mwali mu Christians mwali mu Jews mwali mu atheists atakiriza Katonda Mwalimu kwa bilioni ya sente. Mwali bagagga mulimu Warren is an atheist. Abasigade bona nalaba Christian and Jews. Bebagagga. Mitu akatunabibuza. Ensi zino ez'amaanyi nnyo nakebera ensi 20. Ensi 20. Nasangamu zonna amadini gakiikirirwa. Zonna gakiikirirwa. Negoba amansi ez'amaanyi. Naye okakula ensi ez'amaanyi era ze nnungi. Nezi nense za Abu Dhabi ezo ezitukunyanya abaana bafe era tezirimu nalaba mu bbiri UAE ne Qatar zokka zezirimu engagga kulisi de ranking UAE ne Qatar esikati zino US obuli anti US ensi zabwe nnungi bogenda yo balebira that's abantu abasinga bagenda eyo bambi oluso ogenda mu UAE abalemeddwa bulemwa kugenda eri olusi ngati yasoma kati ensi ennungi zinezaniriza abantu ezo the blessing n'abantu munsi abantu mwekka abalungi mwe mugenda okufumbirwa mwe mugenda okuwasa mwe mugenda okugaggawala mwe munaabeera yaddeko mwe munaafuna empeta ekintu ekitali kikyo ne bonaakisabira otya tekijja kujja kyota deservinga ne bonaakola otya ne bonaaloga ne bonaatambula mu masabo ne bonaagendawa ne bonaakyusa eddiini ne bonaasoma essaala empitirivu ennyo ne bonaasoma essaala ng'esinga neya Father Chibi ne bonaakola otya tebigenda kujja nga tobideservinze mwenna tubasindika mugende mu nsi deserve blessings be wonderful people have good hearts make sure that before God you show him that you deserve what you want what you are looking for blessings locate graces you just deserve them. You must deserve the graces given to you by God. Exactly. Prayer is not a master key that opens every padlock. Some padlocks deserve hard work. Some padlocks deserve other things. So inakwa muyiya. Oni averi kutivi katali kuyiye. Wedawo kanula maso. Fala tusabo mukisa. Kale. Batata bensi yonna. Bane batata, mwebale tutata. Nze tumeta tanga gusino katerega. Oyo.
super power waffe hero waffe oyo alpha and omega yajjanga ku weekend wajja ku kapikipiki tugamba atuuse ku weekend twalianga bubiffe twalianga liko otegedde twakanyanga nyama ebyo nyama byennyanja ku weekend wano munaku enjereere twalianga ebitusanze naye nga tuli sure ndi ku weekend kyekyo kya mulembe nnyo ate nga alya naffe so tatange mutumiddeko Agustino Kateregga bataata mwena tubatumira tubasaba banaye mwena bataata bakyali abato abazadde abasinga obuto mu byafaayo omulenzi yalina emyaka 11 omuwala myaka 10 baali Bachina. The youngest parents in history, that one is they are Chinese, 10 and 11. That means you can become a father at any time based on your circumstances. Some of us we have not gone to school. Abantu bangi tetulina nsonga za tulemeza kuwa so twafumbira tuli bato twasa tuli bato ekyo nakyo kyebaliza Mukama twasoma tiwamala nnyo bbanga kuba ne bali abasomye bali abavuddeyo bakaddiye gwoba okitandise mangu no problem. So osobola okufuuka taata olw'embeera ezitali zimu ku myaka mito osobola okubeera maama ku myaka emito naye nga si nsonga zo ekyo nga kizebwa ekityo kiringa kibali kikulondoola ekyo tofaayo tandikira w'oli weyambise by'olina okole by'osobola bane bala emikisa tobala bikolimo bala by'okoze tobala by'otakoze bala ebisigaddewo ebigenze bireke amaaso gateeke ku ekyo ky'olina ekikyasigaddewo ky'oba otunuulira ogende maaso beera positive beera hopeful. Believe in the beauty of tomorrow. Believe God can lift you from the hanks of poverty. Believe anything can possible. Bera tata atawunyikamu kolina kalete bane abakyala buli musajja nazze n'abeerawo muyambe yambale mekufa pressure muyambe yambale mekutuka muyambe yambe tokuula nnyo tokuula naye muyambe yambe mubere buga mubere bakazi bapambanyi bera musajja mpambanyi mubere batata abaddala tubasabira omukisa gwa Katonda. Nsabira mwenna abaami nga tonafuna mukyala mutuufu Mukama akuyamba akuleetera omukazi omutuufu. Nsabira mwenna abaana abawala Mukama batuuse ku basajja abatuufu. Nsaba Katonda mwenna abawa omukisa guno gubakulembere mu byonna bye mukola mugenda okadde wange olinako okoze tusobole okunyumirwa ensi eno n'ogwanira emikisa ate egiri mu bulamu buli obutaggwaawo ensi yonna bweruubirira. Mukama Katonda ayinza byonna tetulema kwebaza ntuli balamu nkwebaza Mukama nti tuli wano nkwebaza omukyano Ruth Kalibala na YouTube channel ye nabo abamulaba Mukama nkola omukisa gwo gubakkeko omukisa gwo ku buli muntu yenna ali wano amaanyi go Mukama gabakkeko era gabatambulireko tusabira bataata bonna mu nsi yonna abeewaayo ne bakola byonna n'okulaba nti family zibeerawo bataata abo abatta ssente ne bata okubeerawo kwabwe Mukama abateebaka olwa family zaabwe bataata abeewaayo mu byonna okulaba nti abaana babeerawo bamama babeerawo bataata balina zi family eziwerera ddala naye nga musajja omu n'alabirira abaana bonna abakazi bonna ate n'agattako abeewaabwe n'agattako baganda be bataata bonna tubasabira Mukama oba yongera obbawo embavu obugumu bonna bataata abakazi nga babamenya emitima ngagenda okuzuula abaana bonna abataano balinamu omu abaana bonna babazaala bweru naye nga bulijjo bamaliddeko obudde n'abaweerera tusabira bataata bonna abaafuna zi pressure stroke olwa families bonna abewayo ne bakola naye baaba ne bafiira mu butano Mukama Katonda waffe tukusaba obawo omukisa obayongera obbalambika tusabira abakyala abakuuzi abakuula abasajja abakuula bataata baffe tusabira abakazi abonna amaka g'abannaabwe abali kubaka abasajja nga batuuka nabo babalemeseza amaka tusabira Mukama obakomeko tusabira bataata okuuma amaka gaabwe tusabira abasajja abakulu abaganya okuba bamaama empeta naye nga bakoze byonna Mukama babeere tukusaba Mukama abavubuka abato abali mu kugula abakyala abagula bamalaaya abagula abakazi naye nga talina bwanyweredde tusabira bataata abasuulawo amaka gaabwe Mukama batambula balinga bali singa nde searching naye nga balina abakyala be balekeyo mu byalo n'abaana tusabira abasudde obuvunaanyizibwa abataweerera abaana baabwe Mukama naye nga ate balina obusobozi naye nga sente baziteeka mu bitagasa Mukama buli taata ali eyo w'enkula zonna zemenye ne zesimenye bawe omukisa gwo Mukama basobole okukola ebituufu Mukama tukusaba otukuume buli muntu alaba TV channel YouTube channel mbasabidde omukisa gubakulembere buli nsabira buli bavubuka abali n'abakyalina embavu Mukama bave emyaka gyabwe nga bafunyemu ababeezi bafunyemu ku zadde batuuke emyaka egy'obukulu nga kyakulabirako eri abavubuka n'abaana abato kubwa Yesu Kristo Mukama waffe amina. Abajuliza Uganda abatuukirivu mutusabire abatuukirivu mwenna abali mu ggulu mutusabire
Katonda affe obudde bwakedde Mukama obeere naffe tubeere naawe sala zaffe zino zisimbe era oziwa omukisa amiina Mukama abeere nammwe nsaba Mukama Katonda mwenna ab'omukisa gw'abakuume abatunuuliza amaaso amakakamu abasaasira akyukire gye muli abawa emirembe n'ekifo kino ekitukyaziza Forest Resort Mukama akiwa omukisa nannyini kyamuwa omukisa abakozi abawa omukisa na bonna abajja wano abawa omukisa n'omukisa tunomiza buli kantu paatiri ne mwana nimwe mutuukirivu gubakeko gubakulembere mu byonna gubakuume gubataase buli kabi gubayamba okubeera ab'amaanyi gubayamba obutabeera batiitizi naye mbeere basajja ddala mbeere bakazi ddala gubayamba okubeera bannayuganda balina ettaffaali ly'ogatta ku Uganda gubayamba okubeera omusajja omupambanya okulabirira amaka gammwe n'okubeera bataata b'amaanyi gubayamba okuwangalira ku nsi kuno omukisa guno gubasigaleko era gubeerenga nammwe emirembe n'emirembe amiina bye.